Ebya Eddie Kenzo ne mukyala wa Fiona Nyamutoro bye byongedde okulanda abasiraamu bakombye ku paasi. Miss Uganda Natasha Nyonyoze bingi nnyo tugenda okuba nga tubikutuusaako. Ate Miss Binde Princess Remy yeyongedde okuba nga awa abafumbo advice. Olutalo wakati wa Vijay Junior ne bannakibiina kya NUP luluzze ku next level. Ate maama zuwe mukyala Bibi Size omu bw'ati ayogeza bangi ebikankana. Oli ku NCK TV kugamba kimu nti kubanga tuna subscribinga ke kadde obeere ngo subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, saako n'okubanga oleka comment yo. Ebisigadde byonna butereevu nja kubanga mbikuwa era nja kubanga mbikutuusaako. Tutandike n'ensonga za Edrisa Msuza aka Eddie Kenzo. Kuva juzi bavuddeyo n'abanga asinziira ennebi ne bafukamira mu maaso g'omusumba oba omuyise Reverend Father okubanga baweebwa emikisa. Abayisiraamu tekyabayisa bulungi era bagamba nti omusajja omuyisiraamu talina kyaki yonna gy'asanidde okuba ng'afukamiriramu, nti nedda mbu ekyo kiri halaamu, gye batuuse n'okugamba mbu Eddie Kenzo afuuse mufere era mbu ebyo byonna abikola lwakuba mbu ayagala kuba ng'affira omukyala Fiona Namutolo ensimbi. Ekyebuuzibwa, Fiona Namutolo alina ssente ki Eddie Kenzo z'atalabangako? Abange ffenna tukimanyi nti Eddie Kenzo bambi yazuula omwagalwa amutegeera, oba oli awo beetegeera, kyekyamuviiriddeko kubanga ate engeri gye yadde amuwerekeddeko ng'alina okuba ng'afukamira ate baweewa emikisa. Naye gye bigenze biwanvu, buli lukya byeyongera okuba nga biranda. Tetumanyi oba binaggwa bitya oba binaakomenkereza bitya, oba abasiraamu bajja kuvaayo bamugobe mu ddiini y'Obuyisiraamu. Aho nze naawe naye nga byo si birungi. Nga tuvuddeko eyo tulaba nti Precious Remy abasinga obungi gwe tumanyi nga Mrs Bindeeba oba abamu bamuyita Miss Binde, ono nno yavuddeyo n'abanga awa abakyala advice. Si bakyala bokka, bayuusi abali eyo gwata n'abafumbirwa. Eno part 2 yakomye n'adde n'abawaddeko part 1 ate namala n'akomerawo mu part 2. Kankuwe agamba ki? Oyingira ekiyigo nga wakakisiimula kyonna n'osanga ng'akitobezza anti n'obufumbo omusajja abanga bebi olabirira mafini nga bw'olabirira ne cocktail okiwulira. Kaakati mukwano n'obufumbo si mmere, wabeerayo ups and downs. Kaakati wamma okyogedde, you with your anger issues, you can't. Ekituufu kiri nti yeah. So at the point, pips you're advising. But from 17, me already. Sibitegedde byogedde. Wamma okyogedde bulungi, waba toli ready mu kumanyirwa obufumbo buleke. Waba toli ready kumanyirwa obufumbo bino eno manyi mbiraba ku TikTok okwo. Mpo babe, simanya they are ordering, simanya zi pizza. Mukwano mu bufumbo tunyiga ttooke n'oteekako katunkumali, oteekako biringanya, netufumba emmere omuwumbo. Okiwulira? Bw'oba okuba mangu kirungi, thank you. Bw'oba mulenzi ng'okuba mangu obufumbo buleke. Kati nze mbeera ku TikTok nga buli omu agamba I tap in your blessings. Anti bali babeera batumya simanya nga leero yayozza kulyawa ne bamuleetera simanya munange siwe ebiti ebyo bya TikTok ebyaddala ku ground biralamu.
ku ground birala bw'oba onyiga mango obufumbo buleke bw'oba gwe bano busisobya obufumbo buleke. Oh my God, this life has been so funny. I am glad I took some time off to come and talk to you guys. Muravo enyuma no waliwo ebyaddalanga love ebyaddalanga Jerry, like, you know, me my husband can annoy me okitegeera nepulira nga njagala kwabika nembeera nga kati tulina we were doing some we were taking some pictures nga va kunyiza okitegeera nga naye mukwano dakiika 2 ye anti yetamanyi kunyiga waliwo abantu abatamanyi kusiba busungu nga bw'oba okyali mu lusirika nga yaluvuddemu okitegeera najja nakwekwasako n'omugamba mukwano nze nkyanyiize. So ekisookera ddala mu bufumbo olina okubeera nga tonyiga mpaka ebyo ebyolusirika ne mumala emyezi simanya weeks. No, that's not good. Mbuwa wabuuza omusajja gyali obufumbo buleke naye nga all in all n'obufumbo si bwangu kiwulira. I'm being honest. Ku ground biba biralamuko mu bifaananyi bye mulaba. So you need to be ready. You need to be ready for marriage. You need to be in position to tolerate. You need to be very tolerant. Bw'oba onyigamanga ebintu bino bireke. Kakati all in all okuzaala obufumbo kyetaaga okubye life, like enjoy life. You guys enjoy life. Ogenda oyingira obufumbo nga tolina nnyo kyoyagala wabweru eyo. If you have to go out to party, go out with your friends, do whatever you want, do all the mess, do it. Emyaka byonna mubikole mwegyo emyaka. Tomudda mu bya kuzaala na kufumbirwa saawa zino ng'oli between 18 to 30 years. Go do all the mess. Go enjoy life, because wonoofumbirwa ng'oli mwana muwala bagenda kubuuza gy'ova. Olina okusaba olukusa. Nze omwami wange namutegeeza ku hakiika. Era yampise yagiŋŋamba nga bukyali nange ne mugamba nti cocktail kusaade ninayo hakiika okiwulira banange tusaba tozuka ku machambo. I want to go to Jinja nze biraba neno ku status z'abaana dakiika 2 yabadde kampala dakiika 2 ali Jinja nongamba mama nenga gwe ebyo tosaba bikola. You just wake up in the morning and then you drive your car to wherever you want. Nedda we bagamba togenda ng'okireka. Kati imagine nga ndi 26 years nga someone is telling me not to go where I want. Nyinza n'okuma omuliro ku nnyumba. That age nali nsobola okuma omuliro ku nnyumba ng'omwana otyo ogenda gye njagala. Naye kati ebisinga nabikola. Nze nsaana okwambala olugoye omwami wange wangamba nti no olutaragadde because of ABCD. Ngamba oh sure babe. Ngamba yes. Kanducha mnaye luli. Munnange twabadde tukyali ku ebyo nga lwaki ate mwana mulenzi Junior tavaayo ate n'atabukira Eddie Kenzo ne Nyamutoolo ng'agamba nti nabo kati bafuuse Rema ne Hamza mbu bitandise batama mbo babakuba nnyo laavu owange bibino mbalabye ne Kenzo mukulike eyo naye ke tusabe muleme kwekyawa. Honorable Nyamutoolo oyagala nnyo kamera naye ke tusabe muleme kwekyawa. Nkulabye awo simanya waayo olwazi bandi ebinyuma nga byakatandika. Era n'oyo akututte era ku Lwema era batandika bwe bati. Naye katusabe Honorable Nyamu biendinge bulungi.
kubanga ffe abantu ba social media nga twefuula mujja kutuyita wano ate era tubituulemu naye nga Nyamutolo ne Kenzo, I wish you the best in your marriage. Kenzo fumba manyanga ebakwata minister ekirungi kati Kenzo we positioninze nze Kenzo kasita nakulaba ng'osazeeko enviiri ne mmanyi olina ky'obala. Kenzo my brother we positioninze munywezi oyo Nyamutolo ayinza n'okuba sipiika nkubuulidde. Kenzo bijje kunze Nyamutolo oyo omulaba oyo honorable ayinza okuba sipiika wa parliament munwereze ddala. Ate Kenzo oluvannyuma muwadde amagezi mbunyweza waakutte mbu kubanga omuwala mugezi nnyo mbu yandiba na sipiika mu maaso eyo. Si bigambo byange bibyo biwulira. Munnange nga tuvuddeko eyo tujje ewa mamizuwe mukyala big size omubwati. Bannange Zuwena yakuba abantu ku konsati ya Wizo n'essaawa ya kakati. Oyinza okugamba nti oba Bebe Cool ye yali ne konsati. Buli woogenda buli omu akuwaanira Zuwena nti bannange anyirira, nti bannange alabika bulungi. Era nalabye nga beebaza Bebe Cool nti munnange weebale kubanga okuumira mukyala wo ku mutindo nti olina engeri gy'omwagalamu ndowooza ye mufudde omukyala ow'enjawulo oba ow'enkizo ku bakyala bonna. Bannange mami Zuwena anyirira, alabika bulungi. Ye kale omukyala alabika bulungi oyinza n'okugamba nti oba oliawo tazaalangako. Munnange byonna nga tuvuddeeyo waliwo olutalo wakati wa VJ Junior ne bannakibiina kya NUP era nga bano batuuse n'okumubika mbafudde naye nga bino biva tuki biva ku firimu zayogerera. Bannakibiina kya NUP si basanyufu bingi nnyo kambikuwe. Muntagingire VJ Junior okoze omulimu gw'amaanyi nnyo okulaba ng'otukkakkanya. Simanyi oba baakuwa ddiiru yakututeeka wansi nga gweyoyololo gy'ozannya. Wagenda n'ompita eziika eritategeera. Ne njagala nkusabule boyi wange n'aŋŋamba byakusaagamu gwe tosaagamu ne nsirika. Naye otuyingira nnyo otusobedde. Otuyingira nnyo VJ Junior. Otuyingira nnyo. Olinganga agamba nti ffe tuli mu mizannyo gino oba tuli mu bintu bino kuzannyamu na kukoleramu mannya. Nze saagala kutrendingira mu bya kisiru. Saagala linnya lyange kubeera wantu mu bya kisiru. Tokikola. Osegedde. Tokikola muganda wa. Wagenda n'ompita ezzika eritategeera ne ŋŋamba owaayi kankwesonyiwe. Naye otuyingira abatukuba b'osudiya okoze video nyingi okoze movies nyingi nnyo ezirimu abantu abalwanira eddembe lyabwe. Sisuubira nti tomanyi bye tukola. Sisuubira nti tomanyi makulu ga meaning bintu bino bye tulimu. Naye oyina engeri gy'otukubamu. Olina abo abatopulesinga kyenjagala okwebuuza. Kubanga muganda wange lekeraawo tukkakkanya. Lekeraawo. Nze tokwata linnya lyange liteeka mu biboozi byo mu bimuvi byo bya kisi. Okoze movies nyingi n'otunnyonnyola ne tulabanga mu butuufu mutegeera. Mwatunnyonnyolanga ku movies z'aba Red Indian mu ngeri gye baayiyangamu okwerwanako. Ne mukola zi Brave Heart, ne mukola zi Smile Postman, ne mukola ziki. Ezo zonna temutegeeranga concept y'abantu bagezaako okwerwanako. Kyoyagala otugamba. Nga mmwe mwabitunnyonnyolanga bitegeera. Kati kyemugezaako okulaga nti ate kati ffe essaawa zino nali njagala VJ Mark naye ne wempulira eddoboozi lye njagala nakusesema.
bantu mwe sibategeera wallahi sibategeera kubanga mmwe mumanye ebigenda maaso na biche bituufu kubanga ffe endowooza zaffe ebimu twabiyigiranga nakummwe mu movies mwakolanga naye mulina engeri gye mutukkakkanyamu etategeerekeka ge mazima twabeeranga mu bannaffe ne tubagamba ffe tulaba movies za magezi ba VJ Junior ze bakola ba VJ Maka nga mu butuufu otuula ku movie omusajja Maka n'akunnyonnyola mu butuufu n'olabira ddala nga abantu bamanye ekituufu mwe mwatuyigiriza ne bye tukola kati ssaawa zino oluusi naye mutukuba mutusobedde kiki sente omululu gw'abasinga amaanyi kye mutugamba omululu gw'abasinga nnyo amaanyi kubanga nze saasoma nasomera mu movie nasomera mu firimu ze twalabanga mpozi n'ennyimba ebirala ne biyigiranga ku street batukubanga emigo nga tuli ku movie zammwe tulaba tulina bingi bye twayiga nga tubiyigira ku movie zammwe nga mwe mubitunnyonnyola nga n'oluzungu tetulumanyi naye neewuunya ssaawa zino ate mmwe mukola mwe mulimu kiki VJ Junior lwaki mutukuba lwaki mutukkakkanya okututeeka wansi nze sizze wano kuvuma kubanga wa respect muganda wange tokwata video zo firimu zo kuteekamu linnya lyange mu kalakita za kisiru ze siri musiru wampite zike siru ne ngamba boy wange ne mugamba akasajja kano kagezaako kutukkakkanya boy wange nangamba gwe tosaagamu ebintu bino bye tukola mubimanyi mukimanyi tuli mu kwerwanako eggwanga liryo lisaanawo mwakolanga movie z'amawanga z'abantu abawambanga amawanga ne bagasaanyawo n'abagezaako okwerwanako mubimanyi nze saasoma nabiyigiranga mu movie zammwe naye Maka yandisappointing nga nansuula wali ne ngamba Maka omusajja omugezi ng'oyo naye naawe otuliko otukomerera sikutegeera muganda wange bano batuuse n'omubikamba afudde era abamu ne batandika okugamba mbu gavumenti emuwadde ensimbi akube n'opu kitalo nnyo kitalo ddala ekya muganda waffe munnayuganda munnaffe kyali waffe muna NUP amanyikiddwako nga VJ Junior the Incredible abasinga ffenna tumumanyi muganda waffe afudde olunaku olwaleero oluvannyuma olw'okudda ewuwe n'agenda mu buliri neebakamuuko bagenze omusanga nga afudde abadde n'ekirwadde eky'omutima n'amabwa mu nsingo agamuviiriddeko okuva mu bulamu obw'ensi buli awagira omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert buli munapipopa wonna wooli ngenda kusaba onyigiriza olugalo mweno video TikTok egenda kubekuleeta abantu bonna bofollowinga obampereko ka video kano kitalo nnyo kitalo ddala ekya muganda waffe amanyikiddwako VJ Junior the Incredible tambuza video paka kuwulira VJ Junior abaanukudde agambye eki bibino bano balumonde nga baatidde bakacere nga bepyeredde kale mwe babalugu nali manyi muli solid niye mukyayitamu n'empewo mukyayitamu empewo ez'ekijega anyway njagala nkozesa omukisa guno kusobola okugezaako okwebaza abantu abankubidde amasimu okubikyekingako basically abantu okuva mu diaspora abantu okuva South Africa abantu okuva mu nsi za Buarabu abantu okuva UK USA abantu okuva Canada buli mu abadde ankubira bambi nga kyekingako nga ngamba nti mwana Junior oli okay nembaganze gye ndi ama live and kicking nangamba nti tubadde tubira waneeno waliwo fuuti kigera ava okukulanga bagamba bamanyi nammwe bangamba enewe abo twabamanyira naye ng'ekisinga okubeera ekikulu kye tukusaba VJ Junior tukubire sinema nimbaga ngenda bakubira sinema kama mbaya ni mbaya ekijja kijje ninga surprisingly bambi buli abadde ava ku simu nga ngamba nti ebibadde bye tubadde tulabye bibadde bituyisiza bubi naye ng'emitima gimenyese naye kati ke tukuwulizaako we are okay era ne bangana okungamba buli abadde ava ku simu soko kwate ekyataano soko kwate ekyasatu kwate ekyabiri kwata kakadde kwata kamu kitundu kwegamba weekend giyisemu ngeri masavu merere Sunday badde masavu merere so futu kigere abika yabikanga
naye mwe wabalugu nali manyi muli soli naye mukyayitamu empewo gasiya byebyofe we tuli kubanga tugabatuusaako era nkugamba nti sigala naffe tukomawo.